Ebyokwenda bibadde ggulugulu nga kkooti y'amagye etuula ku ssomero lya Luzira Church of Uganda Primary School okuwulira emisango egivunaanibwa omujaasi wa PDF Lance Corporal Herbert Rwakihembo. Kkooti eno ng'ekulemberwa Kano Geoffrey Kakama yawulira omusango guno nga kigambibwa nti omusirikale ono yakuba abantu bana amasasi agattako abasatu ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omujulizi asoose ye Lieutenant Amos Ibn Sultan ategeeza kkooti nga munnamagye Rwakihembo bwe yajja okumwebuuzaako oluvannyuma lw'okukola ebikolobero ng'ayagala kumuwabula ku kyalina okukola. So as a commander, as you help him as a parent. Omujulizi owokubiri abadde Twaha Ishaka ono ng'aweereddwa ekiwandiiko okuva ew'omuwaabi wa gavumenti n'amusaba akisome. Kino kitabudde Puliida ow'omuwaabirwa Martin Muhumuza n'agaana okukkiriza kubanga obujulizi obubadde buweebwayo tebubadde butuufu. I'm not objecting to the evidence of PW5. Yes. Hold. I object to it as far as it relates to a document that is not his. Because as he gives evidence, it goes on court record. Okusinziira ku Puliida ekiwandiiko ekiweereddwa mu kkooti ate tasobola kukikkiriza kubanga omujulizi si yabalina nnyini kyo. Amateeka against ne bw'otandikira ku international level justice gye yava n'amateeka ga Uganda section 3 eya Evidence Act eteeka erifuga empa y'obujulizi mu kkooti. Tosobola kutandika kwogera ku kiwandiiko ekitali kikyo. Tosobola kukiwaako obujulizi. Ssentebe wa kkooti eno Kano Geoffrey Kakama akkiriza kkooti okuyimirizibwa okutuusa olunaku olw'enkya naye n'agamba nti akoye okuyimiriza omusango guno kubanga kitaataaganya entambula yaagwo. Ekyatuleetedde okwadijaaninga kkooti essaawa zino kyabadde ku Defense Council abadde defending a suspect okujja nga tali prepared n'aleeta ebintu n'atandika okwajuwinga ebintu nga talina facts. Oluvanyuma Rwakihembo aziddwayo Luzira okutuusa lunaku lw'enkya kkooti ate n'addamu okutuula.